Bruno Alaze Faridah Nakazibwe Omukwano, Pallaso avumiridde abasajja bakuba abakyala songa ate Maama Ghetto alemeddeko si wakupowa era tagenda kuva mu nsonga za Weasel ne Sandra Teta paka nga Sandra Teta afunye obwenkanya. Subscribing ku YouTube channel yaffe, leka obakabawo mu comment section ate likinge video eno. Lero mazaalibwa ga Faridah Nakazibwe, osobola ogenda mu comment section n'omwagaliza amazaalibwa amalungi era nga womanyi Bruno Avuddeyo nabanga alaga Faridah Nakazibwe Omukwano era munange namwagaliza amazaalibwa amalungi. Wabula agambye nti ekirabo ajja kubeera nga kimuwanga 17 September wali eri ku cricket oval awajja kubeera nga amuweera ekirabo. Bwe bityo nno webiri twagala okwagaliza Faridah Nakazibwe amazaalibwa amalungi. Happy birthday. Omuyimbi Pallaso Avuddeyo n'avumirira abasajja abakuba abakyala baabwe era n'agamba nti ye tayinza okuwagira mwami oba musajja kuba nti no akuba omukyala. Wabuziddwa ku nsonga za Weasel akosa ne mukyala we Sandra Teta, Avuddeyo n'agamba nti abali mu kukomerera Weasel munnange temunaba kuba nti no mufuna side entuufu era yakyawakanya okuba nti no Sandra Teta yakubibwa. Katubeere nga tukuwa Pallaso. Essaawa eno tulaba muganda wo abantu bamutaddeko nnyo olukongolo wa ku social media kuki bagamba akuba abakazi. Ddala abantu abalina amaanyi abangu okupiiningibwa kubanga buli mwamu amwogerako. So nze kyennyinza okugamba nze I stand with Sandra. Nyimirira wamu ne Sandra. Nze sikiririza mu basajja bakuba bakazi baabwe. Sikikiririzaamu era kikolwa kibi nnyo sikiwagira. Naye olw'okuba nti kyakive nnyo ffenna tukimanyi ekyo tekyetaaga tuyigiriza kati nganze tekyetaaga kunjigiriza nkimanyi nti ekyo ekikolwa kyakive nnyo omusajja okola ki okuba omukazi. Naye ekikolwa kyekive ekyo tukyegenderezenga nnyo nga tukipiininga ku muntu amangu kubanga ffenna tukimanyi kyakive. Okitegeera oyinza okukipiininga ku muntu n'oyonoona erinnya lye. Beera ne evidence, beera n'obukakafu kubanga nze ndabye ku mbeera eyo nze bankubire South Africa Katonda onfe. Naye abantu ne bagamba yali stand. Kitegeera ekigambo kigenda okuva wali okutuuka wano ng'efuuse stand. Era ne nnumwa ne ŋŋamwana mbadde nfiiridde obulamu bwange naye babizannyiramu. Nze nayogera ne Sandra nze kyemmanyi nali siriiwo mbadde mutuwa. Ne nawulira nti Sandra yafuna obuzibu ekiro n'emmotoka. Nze nali nzijukira oba accident oba baamukuba oba ki. Nze bwe njogera ne Sandra ŋŋamba yalumbibwa n'akubibwa. Kyekyo kyakola ki? Kyaŋŋamba. Nze ataaliyo, nze ataamulabako. Numiriza biki kati nzije nkugamba ekyo. Ate ye Maama Ghetto oluvannyuma lw'okuba nti n'omuyimbi Weasel yavuddeyo n'amulabula ate era ne Sandra Teta n'avaayo era n'alabula Maama Ghetto. Ono n'agambye nti tagenda kutiisibwatiisibwa wa kusigala nga alwanirira ekituufu paka nga Sandra Teta afunye obwenkanya. Kwogera ku Sandra weekiramu okumuliddamu okumuyamba. Yeah, why not? Kati yes, kubanga every life matters. Era Sandra wabere in troubles, I can't resist to help her because sawa zinone ainza nokuba ayogera because of the trauma, you know, and your trauma na ye causing abantu okubeera disoriented. So Sandra singera addamu okubeera in a matter where she needs her life to be saved. Me, I would gladly save her because I know abachala they keep going back to the abusers. Yenge simu yeye badde ng'ekyaliko Sandra we yaddukire wange mu December yayita ina simu nangambe simu yali yayatikira mu ntalo. Yeah, she didn't have a phone, but I reached out to her. I reached out to her. I got to know where she was, but I didn't get to her directly. But I reached out to her through the numbers that I know zenalinga mufunerako. Yeah, I did. Maybe tebamtusaako obubaka. So alimba. Maybe tebamtusaako obubaka. Umanyi right now saagala nnyo Sandra ekintu kyayitamu alina okuwona. So saagala nnyo okumuteeka ku minzaani kubanga njagala kulaba Sandra nga addamu okubeera ne confidence. Jeje emirimu gye tubadde tulwanirira okulaba abakyala bayita mu mbeera ng'eyo kuddamu okubeera confident, okubeera courageous to speak up. Era yadzeeyo ewaabwe Rwanda where she is safe era kati n'avaayo n'ayogera. Yeah, kyekyo kye tubadde tulwanirira. So ensonga ngenda giremerako si kulemera ku Sandra but kulemera ku nsonga y'okulaba nti
omukyala ali eyo yenna ng'oyita mu nsonga ey'okunyigirizibwa mu mukwano mu bufumbo fe wetuli. Bwete otambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel. Asooka osubscribinge ku YouTube channel yaffe, likinga video yaffe, ate era oleka obubaka bwawo mu comment section. Ono osinza okuba nti nolaba amawulire gaffe, twagala okubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Abali mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda tubabuuzaako.